know. Kakati yakayeddeyo ne mu America. Ne daddy wabanga kikyali kimutta. I mean, I tried. Cedric. Yeah. I mean, Dad, Nadia, didn't you see me? I talked to those guys. Yeah. I was in Naguru. Didn't you see me? Nenga tubabuza kama chago nakole, how are you doing? Abami twongera okwanga tubabuza kuno bategeeza nti kati ennyumba gy'otuddemu emitwalo 10 gy'ogisasula buli mwezi. Badde nsaba oginyumire. Leero gibere mukko. Gibere mukko. Ne tutumirako abagidduseemu dda nga muli mu sitense mu ludo. Yagenze ku dduuka aguleyo oba ekyokunywera ku kyayi atuddawo ku kafoomu k'edduuka tavaawo. Yagenze nno n'akaana buno we bugoberera. Kati akatunira kano bankazeeyo ntya. Abulo kalengeza weta mbakulaba ngenda kuba nkulaba ate kati ye mami ali very safe kasata yagenze n'omwana ajja kudda katonda wakatana abakazi yabatonda ku lunaku ki umanyi nti bwakuwa omwana alowooza akuumye nnyo tumireko ne ku musajja nga oli ku buzibu bulijjo tukimanyi nti nwafuna neiba ekiwala ekito kyakeezo kuba bwekiba otuddekawo ku mulyango ogwo kyakeezo ate n'omukazi akuba eriiso akulaba onuuka n'akazi emitima emibinde kandabe olaba eki n'abaana abo bali waka naye amaaso gakkanusi kati nzibire buzibu abayitawo nzibire yingira mu ndobeere n'abaana bo munju tebasobola kunyuma bbanga ddi toyina nsonyi Buganda kumbuja kyakunya kirungi kyenkubiza okuba nga teweefunira leero lunaku lwa Ggandaalo ne bannayi neno ne Ggandaalo ng'ate bannamu abamu bali mu kizibu nayo likusobera naye kale keefunira okanyweko buli omu amalirize empagi yaffe twagimaze alhamdulillah mwebale ne bano mbaleke batobe n'eyaabwe nga naffe bwe twatobye n'eyaffe empagi so buli omu atuuse nga bw'atuusa Buganda kumukyo sobola nga tookeefunira tulina kakofi kali mu kala ya green kanusu 200 then kali akala kanusu 10 so ojja kuba okanywa mikwano gyawo ate tabula party services zitaka bakyalitunda enasana stage ye ku maso ojja kubasangayo genda ifune protein teketeke obulungi ezirimu amakuba amasanyalaze n'amazzi gwe mwami ali mu ddiiro bw'ofiiraawo tunira olumbulegero abaana mukazi lwayina nene ka plot kafulemye ate we tugambako nti omukazi alangira pozi tebateeka bafu ku nnyumba za Land Road era kujigiriza nnyo abalandi abamu babagoba ali nedde ennyumba egenda mu tekisiraani era olukujja emulago ku postmortem paka Masaka maama abantu babeeye Kampala batasobole kujja ziika bebabajira mu baasi abagwa mu katogo omanyi buno obuji bwe Kampala bukakkanya obusungu yeah because olawo omuntu aba n'amakage omuntu aba n'amakaga abamu tugenda kujjawe wakaawo tukungubagiraawo tubabudde tudde ku mirimu gyaffe abanaziika ate nabo babeere balala omanyi waliwo n'ekirala abantu bamulowooza nti muli bato leero katubalangire kuba muli waka naye oyina emyaka 27 kituufu okyali muto naye abaana 5 bangi kati oli wa 35 I know kakati olina kukola bya 35 byalina okukola kikukola obuvunaanyizibwa bwayingiramu abantu bakulu kati buwulire genda ogule ploti tekamu akayumba kakyobola kati alina akayumba ke ali mu kulambula alaba mpanyi gwe toyina okomye ku mulyango awo tabanga ali mu kusikattaka I know Maama Juma sookojje twali tetuyita wano Mama Juma n'ennyumba yonna agirimyeko ebijanjalo n'ennyaanya. So genda wefune ploti nga tuvudde mbyokusanga genda ogifune giteeke kutandika na lwaleero omukazi walula omusajja mugambe tugende osasule ploti. Ya olwaleero genda olambuleko ku tabula weebali bo tebali mu holiday bakubire ku simu gende. Abaabo ate boogera bubi balowooza basoose okukola ku TV ate twali tunatuba tuli bakufiira wano. Mwabana bwe banaakolawa. Kituufu. Kale Platinum Wellness Spa era nga tuli mu Uganda leggulo kati mwalidde mwachakadde omubiri gonna gukoyina ye nchaza is work so genda ko ku Platinum Wellness Spa bakunyigenyige ku massage ebinywe bye babikwatemu omukyala twala ko omwami tuwede tugamba ebigambo ono bitandiko tebe yagalo mubuulire oyina byagalo munnyonnyola naye abaana we bali abantu we bali omukazi otandikira okutwala baawo mu spa ononya lutalo lwa kubaawula anti goyinza ayinza ogenda mu sauna ayinza ogenda mu steam waliyo by the room for two obeera wano n'omwami wo ng'ali wano omwana agenda ku tweyambula ye tweyambula nkale ng'agenda aduuka mu kweyambula alekamu kabokisa tena kabokisi nokajja muwangi
bino by'obeeramu no naye mpola asobola okubeera ng'ayiga n'amanya nti it is normal omuntu bamukola ku massage so bwebityo muyinza ogenda for steam and all that so okuba akasimu saa zino nobagamba kusanga munana nja kumazija mu bookingireyo room for 2 room for 1 and all that bajja kuba bakukolako bulungi nnyo basangibwa Lukuli Nanganda Road oba bakubireko ku 0708 ya Platinum Wellness Spa gwagala okukola shopping abaana bagenda kuddayo ku ssomero akawungezi ka leero nkya kumakya bemwajjeeyo yitira ku Fabulous Women Hypermarket okole wiki yo namba zero mu ku weekend okole shopping shopping yewaka buli kimu kati mwakiridde kyaweddewo tewali yadde kasukaali genda ku Fabulous Women Hypermarket genda ne family yo abantu bakole shopping eyo mulembe basanga ku Namirembe Road mu park empya ku kizimbe kya Park Mall opposite Ham Shopping Grounds ye Fabulous Women Hypermarket kale Royco yagwako kale yebale kakati tutandike naki Jomusumba yavudde n'agamukaabizza makula wiiki namba mbambi nenda omusajja yajja mu retirement atanga alina okugumya maako